musajja ow'ekikofiira yaliko ate mwatugambe enkyukakyuka egenda kukola ki egenda kubaawo amba era watabuka n'okutabuka njukira nga sajja uno mbadde simulabangako ng'atandise okubogoka tetwagala tumalira budde okitegedde kyengezaako okwogera batugambe bugambi nti tugenda bafuga abaana n'abazzukulu fe batukalakate naye nkugambye omwaka guno. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay. Nsanyusa okulaba gwo wa subscribing ku mukutu gwa UG Now TV akubuuzaako simulala okujjako Ben K256. Tubadde tubuliridde ebbanga libadde litambudde. Omusumba waffe tetumanyi oba abadde ku nsonga ki oba abadde mulwadde munnange nange simanyi gwe mwennyini ndowooza ajja kweyogerera otegeere kiki ekibaddewo. Olina omusumba amanyikiddwako nga Pastor Kango ono kayongere ku ebyo byenjogedde olwo tugende mu maaso. Omusumba tusanyisa okulaba nsaba obuuze ku batulaba ba UG Now TV. Okay. Abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya n'eddoboozi nze Kango Enjoga Byeri nga bulijjo ekkanisa bagiyita Believers on the Local Ministries Matuga gye nsinziira okubeera nga nva okujja waneeno okunkyaza ssebo. Yes. Josinzidde okujja. Yes sebo. Omulabi wa UG Now TV abadde abuze okwegamba obadde obabuze ku maaso nga beebuuze omusajja ali ku ki? Okay. Okusookera ddala waliwo abantu abafuula ekigambo kya Katonda oba ng'ambe ekyo ekiri simple kitya nti buli kadde kijja gye bali. Kisoboka olw'okwagala kwa Katonda naye ebiseera ebisinga obungi waliwo Katonda wasobola okusirikako mu bulamu bwo newankubadde ng'oli mukwano gw'otya. So ensonga lwaki mbadde siri mu kamera ennaku zino zonna mbadde sijja oba mubadde munoonyako nga temundaba ensonga eri nti Katonda tayogera buli kaseera. Mbadde siina message gye nsobola kugamba abantu nga Katonda tanaba gikuleetera gy'oleetera abantu. So ye ensonga lwaki mbadde sikola ki? Nga lwaki tojja n'obuuzabuuzako ku bantu nakyo Katonda alina okugamba nti jangu kati mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba gwatanaba kusubscribinga osubscribinge era nsaba osharinga obubaka buno obeeko n'omuntu gw'obusindikira naddala okusingira ddala njagala tukitwale nnyo ku bantu abalokole oba abakkiriza ba Kristo Yesu. Mbadde mu kasiriikiriro nali nateekateeka ennaku zange 4 ag'okusaba n'okusiiba. Obadde oli mu kusaba n'okusiiba. Then we nali nga ngateekateeka nali nakagatambulako ennaku ntono nnyo ne nfunamuko akasiriikiriro. Kyewuunyisa omanyi abantu bangi ku nsi kuno eno kati nga ozoyina ebibuuzo bingi bagenda maaso ga Mukama nga balina ebibuuzo bingi. Omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu okusiiba basiiba nga waliwo kyolaba ekitatambula bulungi mu bulamu bwo. Waliwo kyolaba ekisirise nnyo mu bulamu bwo. Kakati nange nayina ensonga zange kwe kusalawo okwekomitinga ennaku 40. Wabula nalinga nakayingira ennaku eza 40. Olunaku lwe nagambo ziyingira bwe nti wepa ate lwe lunaku lwe nasirika spiritually nembeera nga n'ebirooto sikyaloota. Watandika wagenda mu kusiba n'okusaba olunaku lwe watandika bwe papa byonna ne bisirika. Kati nensooka nembeera confused nga ndi awo nenkwata olusooka nenkwata olwokubiri nenkwata olwokusatu nga siraba kantu konna nga siraba message yonna kyokka nga nagenda maaso ga Mukama nyina ebibuuzo era mbadde awo nga nali awo nga nkirowoozaako nenga Mukama ebintu byo byewuunyisa ne tukusaba otuwa ekisa ekibitegeera kozi nakiteekako ko mu bigere by'omuntu omulala. Omanyi Beni nti nkuganye nti
kiba kizibu kya kuyingira kusaba ku kisiibo ng'ekyo nga tolina kibuuzo ky'obuuza Mukama. Naye nagenda okulaba nti kitegeeza abantu bangi abasobola okubeera nga baali bagenzeeko okubuuza Mukama emirundi n'emirundi Mukama n'asirika. Kutegeera omanyi bw'oyogera bw'otyo ekyo ekibuuzo nange mbadde nkirina okuva emabega eri. Baiden nakugambako nti nali mulokole okusooka ningwa kati mu bulokole obwasooka waliwo akaseera ke nabeerangamu nga wemba ngenze mu kusaba n'okusiiba lwensinga ofuna ebizibu lwensinga okubeera nga mboba Katonda lweki naawe ate kati tanjagala kati ate woyogedde bw'otyo n'ozijukiza sitoole eyo lwaki kiba bwe kityo? Kaakati ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli omwo ekyogera nga kinyonyola ku bulamu bwa Yesu. Bayibuli yegamba nti awo Yesu we yali nga amaze okusaba n'okusiiba n'akemebwa, oba yali nga ali mu kusaba n'okusiiba n'akemebwa. Nti ebiseera ebisinga obungi mu bulamu buno bwetambulira, buli wobeera ng'olina awantu wogenda okubotola walina okubaawo challenge. Kati nze mbadde ndi mu kufumiitiriza kw'ekyo ekintu, nali ndi mu kufumiitiriza kw'ekyo ekintu, natuuka akaseera nga nsaba nsiiba naye nga Mukama tannyega kintu kyonna. Ekyewuunyisa nga n'ebirooto bino ebiri nnomo, kubanga nze Mukama amanyi nnyo okunsindikira obubaka bw'abantu. Kati nga Beni Mukama n'akusindika ku Beni, n'akusindika ku gundi, naddala abantu abandiraanye abatera okuwuliziganya nange. Naye nkubuulira amazima n'ebyo ebirooto byatuuka ne bibula nga kyekigenda maaso. Kakati ekisinga okwewuunyisa oba ekisinga okubeera ekyenjawulo, natuuka akaseera mu kisibo kyennyini ndowooza nga nakatwalako ennaku nga 13 nenja nfunirawo n'obulwadde. N'olwala nendwala nembeera munafu nnyo. Kati nga ekikulu nga nnyina okuva mu kisiibo ekyo nzikiriza oba ŋŋaani, neŋŋamba sigenda kivaamu. Bye nakoma butakivaamu, natuuka akaseera nga amadagala gennywa genkozesa, kubanga nnyina kanula nga nnyina okumira empeke, kati nga nnyina okumaliriza nga ndidde nsobola okumira eddagala. Ng'oli mulwadde olina okumira eddagala ate osiibye. Kituwa kyakuyiga ki ebiseera ebisinga obungi nti buli wobeera ng'olwana n'omulabe ne sitaani, ebiseera ebisinga obungi abantu abateekateeka ebisiibo batunuulira bya mubiri, agamba nti kansiibeko nange olwaleero kandusiibe. Naye n'atatunuulira mulabe kigwa alwana naye essaawa eyo. Naye ng'ebyaddala we tutandika bwe tuti kasa tuyingira wetti ekisiibo wepa tuba tuyina omulabe gwe tutandise okulwana naye spiritually. Nze nabadde ndi awo nga ntunuulira abantu ku kivulu ekimu ekibadde wanene Uganda ekya King Saha. Legendary King Saha yakoze gundi yakoze record mu nsi legendary. Okay. Abasinga obungi bwe bati bakiraba. Kati nabadde ntunuulira ekintu ekyo ekivulu ekyo kyabaddewo. Nenewuunya. Jukira navaayo emabegako ne mbagamba nti twafuna transformation era obunnabbi bwe twalagula obwa 2026 njogera ku biri ebyakalulu ne bagamba ebintu bye twalagula obunnabbi bwe twalagula bwatuukirira. Kati Beni n'ontabukira n'oŋŋamba leka naawe omusajja ow'ekikoofiira yaliko ate mwatugamba enkyukakyuka egenda kukola ki? Egenda kubaawo. Namba era watabuka n'okutabuka njukira n'omusajja uno mbadde simulabangako ng'atandise okubogoka bwatyo. Kaakati waliwo ekifaananyi mmwe abantu abalala abalaba kye mulabiramu ebintu, naye ate waliwo ekifaananyi abantu abalala abayingiddeko mu misingi gy'emyoyo oba egy'ensi y'emyoyo kye balabiramu ebintu kitya nti omuntu eyasinze eyabadde alaba ekivulu kino eno King Saha ono
yabadde ayinza okuleetawo ekibuuzo ne yeebuuza lwaki amagye gakwata King Saha. Omulala nga yeebuuza lwaki King Saha nga bannaye omusajja alina posts ezakabi, alina design ezakabi, oba ani amwambaza, oba ani amukolera decoration obwenjawulo, olw'okuba akutta omuggo oguliko omusota. Kakati ffe abalala abalaba ebyemyoyo ate twabaddeko n'ekintu ekirala kye tulaba. Ku King Saha ku kivulu kye. Ku kivulu kye emabega. Nti lwaki ngezaako ku Wagundi eno nkulaga okulwanagana oba okulwanagana kw'emyoyo. Njagala kulaga nti wanene emabega wabeerawo olutalo olubaawo. Ng'oluyitanga olw'okusaaga naye nga lwaddala nga weeruli. Kati omusajja ono ekisookera ddala gwe naawe nkuulidde owaga nti simanya legendary. Legendary yajjusizza ekivulu ebyaddala legendary. Tikyangu ku kiyakoze ebyaddala legendary. Omanyi waliwo bantu bangi baayagalanga abantu okujja ku gundi yaabwe nga babasomba banoonya nigwe basasula naye nga taliyo. Kati bano bazze bennyini. Naye ekizibu ky'Abannayuganda mutuswaza tewaliwo baasomba bantu, nabo babeera bategese kufuna ssente bbeeni. Naye kankubuulire just King Saha wasinzeeko gundi ekintu kimu. Yasinzeeko oli omusajja yani Omunyankole yamusinzeeko ekintu kimu, yamusinzeeko bulogo. Okitegedde teri yategeka kivulu banayirwa kuba buli kintu mukiwa simanya byabufuzi abo baana ba muzeeyi simanya babasombedde abantu okubajja gyendi. Kino si bwe kitu ekiri. Bano abantu bombi bajja kukola ssente. Ono naye ajja okutegeka akavuluke, ndowooza ayinza n'obeera nga alina ennyumba ye ze yali azimba nga teziggwedde, oluusi yeetaaga mmotoka mpya. King Saha bombi buli omu yalina ebizibu bye ebyamutegesa ekivvulu. Oli yamusinzeeko bulogo. Naye ono yasinzeeko bulogo, yabasinze okukuba sipeero okusiriwaza abantu omuwendo omungi. Kati ate ne mutandika simanya basombye abantu. Anyway, nze eby'ebivvulu sibitegeera nnyo era sibimanyi nnyo. Naye kyemmanyi kiri ekintu kimu nti King Saha yasinzeeko ku bulogo bwani, ate obulogo bw'oyo omusajja yani erinnya Reigi ye yali asinze nnyo kutambula ne kana akasajja akatini ka Abitex ke kalogo kasabalogo ako. Oyo Abitex asobola okujja wano ng'enkuba etandise okutonnya ng'erimu n'omuzira n'agiyimiriza. Omuntu oyo aba mulogo. Kati mmwe ekyo ky'ekintu kye mutategeera. Anti aba mulogo omanyi lwaki? Katonda Bayibuli egamba nti awo abaana ba Mukama baali bakuŋŋaanye mbu ne Sitaani nga mwali. Oba ekyo kinajjamu miningi y'ekintu kye njagala okwogerako. Naye kankozese eno scripture. Yesu Sitaani asaba Katonda amugamba nti njagala oŋŋanye nkwate ku bulamu bwa Yobu, nkwate ku Yobu, nkome ku Yobu. Awo Katonda namugamba genda okole Yobu byonna byoyagala omukola naye tokwata ku bulamu bwe. Kiki kye njagala okugirayo awo? Waliwo abalogo abagenda ne basabira ddala Katonda obuyinza basobole okuleeta temptations mu bantu. Omuntu yenna Katonda yakutonda ng'olina okubeera n'ebisoomoozo n'ebikunyigiriza. Otegezaako okutegeera kyengezaako okwogera? Ekitegeezaawo n'omuntu naye bannange kati awo basimanyi. Soko olindemu katono. Musumba soko olindemu katono. Tugeze nze ndi mulabewo. Nange nze ndi mulabewo. Ani yagamba nti ogenda gamba Sitaani mulabe wa Katonda? Si balabe. Si balabe. Bamukwano. Si bamukwano. Wabula ate omulabe atali mulabe wa bamukwano. Si wa mukwano. Wabula ono muddu. Ani omuddu wa Katonda Sitaani.
nze niwe nkubadde ndi mudduwa wabula nsobola okubeera nga ndi mukwano gwe. Kati kino kan kijje kunze. Nannyini ggulu oyo yabamba eggulu n'ensi. Essaawa zino n'agamba nti sitaani mu nsi yonna maneya ne emye takyaliwo. Aba takyaliwo. Naye Katonda yatonda sitaani okujjayo impyuwa y'omuntu oba obukakafu bw'omuntu oba obwesigwa bw'omuntu munda mu mutima. Katonda n'atonda sitaani n'amuwa eddimu. Kakati Katonda ye ekintu kyasinga okwagala muffe asinga kwagala kali ak'obukakafu nti abantu bange be natonda batambula nange, abantu bange be natonda banjagala. Kati abantu abangi bagenda maaso n'okusinza sitaani, sitaani afunamu. Era kankubulire kati gokyawana bwanyi kivulu kya King Saan kyabadde kyamaanyi. Naye abafunyemu sirimu tobabawanye. Hati bati yabadde kwegatteyo. Tewabaddeyo? Wabadde. Musumba. Ekyo kimu. Njala kulaga sitaani enfuna gyafunamu ne Katonda enfuna gyafunamu. Waliwo omuntu atasobola kuyiga. Beni. Waliwo omuntu atasobola kuyiga nga tosobola kuyiga. Kangambe tosobola kuyiga. Unless nga Katonda akubye sirimu. Waliwo abantu ekikabo ekityo nga nyaso kamenye kamu ng'olina kusooka kumenyekera ddala n'okakkana wansi awo n'otegeera. Kati Katonda akwata ttiimu ye ey'amagye ey'abantu be atusindika mu nsi ffenna yatuwa omutima gwe gumu. Era ng'ogyeko endagaano zino ze tuyingiramu, endagaano zino ezigala zitulondoola, buli muntu Katonda amuwa okutegeera kwe kumu. Kambuze Katonda ayagala tugende, waliwo bayagala bagendeko mu Geyeena? Tayina. Kati lwaki nga tayagala kugenda mu Geyeena, lwaki atuleetera abantu bano batukeme tugende mu Geyeena, batuleetera nga atwagala ffenna tugende mu Geyeena? Kakati Katonda nagamba nti bwe tudda mu nsi y'emyoyo, Katonda mwoyo mwereere, tayina mubiri. Era Katonda munene mungi. Omanyi kale we nannyonnyola we nti nyinza okonfusinga mu lwansonga. Tuyina ebifaananyi ebirabika bisatu. Tuyina ekifaananyi kya Yesu, eky'omwoyo mutukuvu n'ekya Katonda. Kati Katonda endabika ye oba enfaanana ye alinganga bw'olaba omuliro, alinga amazzi amangi, ali mu foomu ey'omuntu. Naye nga oba nange ayina ye kali nti no mwoyo, ye kali nti mwoyo ajjudde buli wamu wonna. Buli wamu wonna wonna waali. Kati okubeera nti no buli wamu wonna waali, Katonda ono ayina nga gwe wogenda n'olya emmere, naye ayina byafiidingako oba byabeerawo nabyo. Kati ebimubeezaawo Katonda ye muntu omutuukirivu oba omuntu atambulira mu makubo ge. Nga bw'olaba Pulezidenti Museveni, emmere gyagenda okulya ye n'ettiimu ye esooka neekeberwa neyisibwa mu kasengejja. N'omuntu ali menti okusisinkana Katonda oba okutambula ne Katonda ayisibwa mu kasengejja. Kati nga bw'onaakwata eddagala oba vaccine n'ogikuba mu mmere eveemu. No kale last week omwezi giri nagulayo amazzi, nagula tanka y'amazzi, naye amazzi bagajja mu kitoogo. Mu myala gy'omu kitoogo. Kati bwe bagaleeta bayiwamu water guard okulongoosa amazzi gano eno. Kakati kikyengezaako okulaga gwa ndaba era mpuliriza nti ne Katonda yatonda sitaani ono okubeera nga amazzi agali mu kitoogo.
nti amazzi malungi yes mu kitogo gye gali yes naye singa gaba tegalongoosebwa gaba mabi kati omuntu ye naye banyabo ne basebo lwaki tubakaabira bulijjo ne tubagamba nange tweyigiriza okukola obulungi tweyigiriza okusabako tweyigiriza okutambula Katonda ku lw'ensonga nti tuli mu kuyiwa waterguard mu mazzi gasobola okubeera amazzi amatuufu agasaanidde okunywebwa Katonda. Awo nkutegedde. Kakati Sitaani ono Katonda yamutonda tusobole okubeera nga tulabika nga abatuukiridde maaso ga Katonda. Ekitegeeza Sitaani mukozi wa Katonda. Of course. Era Katonda bw'akeera ku makya naga nti olwalira aveewo Sitaani takyaliwo. Lwaki tugoba Sitaani mu linnya lya Katonda ate n'atamugobera ddala? Mu kyaki tubeera mu kyaki kugoba mu linnya lya Yesu. Gw'omugoba mu bulamu bwo n'okukkiriza Sitaani aviira ddala mu bulamu bwo. Kasita omugoba mu linnya lya Yesu okuviira ddala mu bulamu bwo bane mu nnyumba yo bane mu famire yo Sitaani aviiramu ddala. Ekikulu kiri nti lwaki abantu abangi bamugoba n'ataviirawo ddala. Naga nti ye jjukira Sitaani naye mwoyo. Ebikolwa bye buli kadde even na wane eno awulira nga yali yagadde akuba engolo ku bigambo byoyogera ebyo Kabaka. Yali yagadde akuba engolo. Sitaani. Nakati esawo zinene wano waali. Aba yaliwulidde nga yali yagadde akuba engolo. Lwaki mu bagaininga ku bya Katonda? Lwaki temudda mu byabuwemu na byabuseegu? Ekyo kibuuzo wali wane nakibuuza. Naye Sitaani nagamba tasobola kukola kuva mu mwoyo. Wabula ffe emibiri oba abantu emibiri yefe magneti eye attractinga Sitaani okujja okukola mu buliwo. Naye tetusobola kuleeta Sitaani kukola mu buliwo okujjako igwe ng'oyinako ebbala Sitaani lyayitiramu. Ntunulaga akana kasajja keesale ekooti naye wadde kambadde ekooti kankakozeseemu kwa nene ensobi kankabuuza ekibuuzo nga tekakisobola nga tekakimanyi nga kigenda kaleetera confusion abali eri balabe nti nofala. Ekitegeeza Sitaani, ekitegeeza bano abantu bakozesa Sitaani nagenda nayogera ne Katonda n'abawa ekintu ekyo basabye. Of course. Kati nze nafunako okubikulirwa nga ndaba Sitaani. Nali ndaba Sitaani. Nalaba Sitaani nga ali kuno ku nsi. Bwe namala olaba Sitaani nga ali kuno ku nsi nendaba Sitaani nga oba nnyinza kinnyonnyola ntya nga bayimiridde basatu balambirira nga bakola okuteesa okwenjawulo. Sitaani nabo bali mu basatu. Nagamba Sitaani akola nnyo okufaanana Katonda. Akola nga Katonda. Kati waliwo ekitabo ekya Enoka. Ekitabo ekyo mu Bayibuli bakijjamu. Era kyekiva olaba nti naye lwaki bakijjamu era abantu abazzenga bakisomako abantu abasinga obungi we bawulira enjiri yaabwe bagamba bannabbi ba bulimba. Oba abazzenga bafuna okubikkulirwa kw'ekitabo ekyo. Kati nze ekitabo ekyo mu buliwo sikifunanga naye nkyagala. Naye nafunako okubikkulirwa kwakyo okungi ennyo nti ebintu ebisinga obungi abazungu bye bajjabanga bakweka ne babiyisa mu ngero ne bayisa mu kyama ate waneeno kino ekitabo kyo kyabyogeranga direct. Kati nagamba nti waneeno baera bakulaga Sitaani mu kugwa okuva waggulu
bakulaga yagwomu. Naye ate mu buliwo Sitaani we yali ng'ajja ng'agwa ku nsi teyagwomu. Nagamba nti Sitaani buli kyakola akola nnyo okulaba ng'afaanana nga Katonda, ng'akola nga Katonda kye yakoze oba kye yakola. Katonda yamuwa obuyinza obwo. Kati ebiseera ebisinga obungi waliwo kala akabonero ke tuyita akabonero ka Illuminati ka triangle eyo. Buno busatu. Buno busatu sagala bukola. Bajja gamba nange ndi wa Illuminati. By the way olabe. Anti munnanga aba social media bagondi bazibu nnyo. Wenkola bwenti tubateeka obutesi ani bakuba social media. Era kintu eyo kyewuunyisa. Naye akabonero ako kali kakiikirira Katonda Abba Father, Son, kali kakiikirira Katonda God the Son and the Holy Spirit. Yes. Kati ate mu bwa Sitaani Katonda wasindika Sitaani okumusuula kuno ku nsi. Bajja bakwataganye bali ba Sitaani basatu. Katonda yali asuula yasindika Sitaani n'abagoberezi be. Yasindika malayika oli Lucifer n'abagoberezi be. Ab'okumwanjo baali babiri. Nga ye wakusatu. Kati mu ngeri y'okwetaasa okugwa baleke kugwa bubi. Nabo baayagala n'okujja nga beerimbise mu kifaananyi nti batuukirivu. Kubanga baali bakimanyi kana akabonero ka butuukirivu na butukuvu. Akatulayango. Beekwata. Ono yakwata omukono gwono n'amukwata ku kibegabega. Ono yakola bwati omukono gwe. Nono nakola bwati. Nono weno nakola bwati. Nakwata ku kibegabega kyono. Kati ne bavaayo waggulu ne bajja ne bagwa wansi. Era safe. Emyoyo egyo ejagwa ejakka. Bayina bino amanya simanya Versace simanyo biki. Bayina amanya ga emyoyo esatu. Ge bali badde bagiita amanya agaddala ngajjo ge bali badde bagiita. Kati emyoyo egyo gireeta confusion. Kubanga nkugambye lwaki jagira mu kabonero aka triangle kubanga jali jagala jefaananye ng'emituukirivu. Kati enkola ya Sitaani era wakati awo nga bajja nga bakka okulandinga kuno ku nsi. Kati bayina kye bayitanga mu lulimi Oluganda bagiyita kusala mpewo. Okusala empewo kimanyi bagamba musezi yeka yasala empewo. Naye okusala empewo kikolwa kya bufuusa oba ensinzi ey'emyoyo ey'enjawulo. Kyekivula bantu ojja kusanga Abakatuliki oba Ababbuda oba Abasiraamu nga balina ensinza gye basinzaamu emu. Ni bakka wansi. Allahu Akbar. Njagala ogenderere enkola ya Sitaani. Bayina akabonero ke bakola. Kati ekivula bantu ojja kusanga abayimbi okugeza ng'omuyimbi akola bwati. Ojja genda kusanga ng'omuyimbi akola bwati. Nga akabonero ka Museveni kali bwe kati. Ate Akakyagulanyi kali bwe kati. Maanyi g'abantu. Spiritually transform kavunulwa mu nsi y'emyoyo. Kakati mu bukodyo bwe baakolanga nga bakka nga Sitaani asindikibwa kuno ku nsi bakolanga obukodyo obwo okusala empewo obutakkira ku sipiidi y'amaanyi kugwa kusaanawo. Bano abantu b'enjogere ate mbabulyeko ebintu by'emyoyo byewuunyisa. Naye olunaku lw'oligendako mu masabo ojja kubako n'ebintu by'olaba weewuunye. Abantu abasinga bayogeredde nnyo guno omuggo gwa gundi guno. Kati olaba omuggo ogwo guliko omusota. Omuggo gugolola ttumba oba gukiikirira okugyawo empaka oba okusika omuguwa. Ate omusota gukiikirira Sitaani oba okukemebwa. Kakati yakutte omuggo guno eno okulamula. Omuggo guno eno gutuulwako emisambwa
okulamula buli abayina emputu abatagenda kukkiririza mu bukulembeze. Omanyi nabagamba mu video enkadde ne bagamba oyo omusajja oyo ani alaba ku opposition. Uganda tekyalimu opposition. Je tulidwa kubanga ntwe kinawo twakatandika ekisanja kati kinawo tuve mu position batusibe nga te ekisanja twakatandika katulinde 2029 kala at least nga tugenda mu 2020 baganda bange by the way naka akantu nali badde nkayisaawo katono nnyo nenkoogerako abantu bangi bagamba nti obunnabbi obwo tebwatuukirira. by the way kyogeddeko ekyo naye nga tokimazeeyo bulungi. Mukwano you upside down. Tuyina president mulala era n'ebikolwa olaba bikyuse. Kati njagala obale ebbanga lirire nagamba kati kankubuulire okimanyi ng'ebikolwa lweti naawe ebikyuse nze era nze nsekeera nnyo abantu abagamba gundi opposition mbi. Opposition si mbi Musumba. Olaba katweki nao Minister Balamu byali okola. Abaana aba Nuupu kankuweko omuntu mu Benike ni gundi ni Umaru Kiseka. Umaru Kiseka yavaayo nze yasooka okwogera lwakubanga nze nalina ddoboozi ntono. Kati Umaru Kiseka n'akikoonamu n'agamba bw'ati singa gundi ono jeno CDF ayagala okutwala emitima gy'abantu yandivuddeyo ng'ali contrary ku dadi we nti nze saagala banguzi abakwate era saagala bantu misango girwa mu gundi agikoleko ne bakopinga direct era wekitibwe kirina okubeera kati mwe mugamba mu gundi position simbi mu nsi nedda kati kino kankubulire opposition ffe kye tutayagala tetwagala tumalira budde nebiri byatugalangawo ate Kyagulanyi agenda ayitawo ne baggalawo Museveni agenda ayitawo Kyagulanyi agenda ayitawo Kyagulanyi weekubidde ku campaign Kyagulanyi ng'agenda kola campaign mu bitundu byamwe bakolanga Sumba weekubidde lwakubanga twakyagalanga tetwagala tumalira budde okyagedde kyengezaako okwogera batugambe bugambi nti tugenda bafuga abaana n'abazzukulu ffe batukalakate naye kyenjagala okwebaza Muhoozi ne Museveni essaawa zino kiri ekintu kimu kubanga ensonga ezikwata ku bantu ezaali zituleetera okubeera opposition okuba opposing okubavuganya ziri mu kukolebwa kubanga ne wetunaabavuganya tugenda bakola ki basobola kati ensonga mutanso zikola awo tetujja kayana nnyo akanyama okayana katono naye kabuuzo bubuuzo abantu abo bakwata kituufu abakwata ne batwala mu kkomera oba jasi bakolesa katembo yo kubanga fe abannamawulire nze kyenfaako kiri kimu Musumba fe abannamawulire tulina ebintu bye tuyita sitanti nze nkugambye mbadde mu ddwaliro mbadde mulwadde nze kyenfaako kiri kimu oba bakutte ne batuuka wali emmanju ne babata naye ekyaddala eddagala gyeriri waffe tetwagala abantu be bagenda kusiba bafiireeyo abaana baabwe baleke kuddamu balabako olw'okuba babba ssente za gavumenti nange saazifuna singa nalaba we ziri naaliziridde kuba za gavumenti ate gavumenti yeffe nange singa nalaba we ziri saalabawo bulabe n'olaba nti ezo za kuzimba ddwaliro ozirya luli emabega kuba nange nkimanyi we sizirye era tezigenda dizimba nange naaliziridde beni nze nkubuulira mazima kati naaliziridde nengenda nezimbira akalwaliro kange wali nenzijanjaba abaana bange kubanga ekirooto nkirina kaakati essaawa zino eno njagala nnyo dikiteeta kubanga dikiteeta ono dikiteeta muzeeyi Museveni ne Muhoozi kubanga essaawa zino eno nabadde mu ddwaliro nga ne woobeera oyagala bakwanguyizeemu
abaagala obbanguliza amba munange tofaayo tugenda kukwasaganya katusooke tumalirize wano eno naye munaye waba toyagala kumpa kantu tokampa kweganga owulira enguzi byesi bakyajaga bannayuganda bagisaba naye n'okugisaba agisaba atiisiti atiyamukko nga yeebikabikabika ekiraga nti singa yeeyongeramu owa dictator ne bakwatayo omuntu omu ng'alidde enguzi ne bamutemako omutwe awo tutuuseewo ddi ate tebajja kuddiramu ddala Beni ebyaddala oli baadde batufuga mu nfuga era eyabwana kyemalira ge mazima ate nga tetugasa naye essaawa zino eno ne contract z'enguudo ezakwatibwa olaba bakola kiro na misana bakola ekyokubiri tuli mu kutoba wano eno buli lunaku tukuba omulanga twagala Local Foundation bannayo mutuyambe school fees naye nga gavumenti erina amasomero tegayina ttooyi ebizimbe tubyeraliikirira okuba abantu essaawa zino eno babasesemya akasente kali oba ne babazaamu amaanyi ne batandika okukola kitegeeza ki nti kyakatandika butandisi singa basigala bakiyongeramu amaanyi kijja tuuka kikole kyetuyambe nejjukira bano ababiri abakwata abantu bafunamu obutakkaanyi ennaku zino n'ameere ni munne era obutakkaanya bunene gwe osobola obutabulaba tebabulangirira naye ffe spiritually tulengera nti waliwo akatokatagana wano kaakati ekyo tukireke eyo si y'ensonga ensonga eri nti bayongeremu just amaanyi mukibali okola balemezeeko omugero balemezeeko naye mujjukire nabagamba kati balene ababiri balina mafia boss naye ate waliwo n'abeegomba ekifo kya mafia boss nabagamba nti emmandusa eno tugenda fugibwa omukulembeze agenda beera mulungi nnyo era ali mufuga nebagamba agenda fugira ebbanga ttono agende era ali mu kufuga essaawa yonna agenda kati kyenjagala kiri kimu njagala musabe Mukama abeereko n'ekintu kyatukolera mu kiseera kino kye bali otufugiramu bwe batyo bigenda kyukawo ebiti bimalize nga bikoze kati message ya leero era ekigambo kya leero kiri very important kyenjagala owulire njagala bannyabo ne bassebo musabire eggwanga lyaffe buli muntu yenna wooli fukamira wansi osabire eggwanga Uganda lwaki ebigambo bino mbyogera buli lunaku lwansonga abamu batono kuffe batono nnyo kubabiwulira abagenda obikolerako naye nkusaba ggwe ampuliriza era agoberera jangu osabire eggwanga kubanga endagaano zeeyongedde okubeera ennyingi ate endagaano zino zonna zimalizibwa nga ffe misingo nga ffe saddaaka mbeegayiridde nabagamba ku byaliwo muzenga mu biraba abantu bagamba musumba wagamba omusaayi guliwa mu kampeni twagulaba sitaani sifala temwamala ne mugulaba mu baana sooka olinde atawo badde sooka olinde anti kati abantu twakwata focus ne tugiteeka ku bululu mu kulonda ne tusaba akalulu ak'emirembe tekaali ka mirembe nnyo naye at least kaali ka mirembe kati ne tusuula ennanga ebyamala okuggwa
byamala okugwa bulungi nnyo nnyo kati kiwedde buli omu nadda ku bibye twagenda okulaba awo ng'abaana bafa naye ate era wobeera weetegereza waliwo emikolo egyasooka okukolebwa zino egya zipuloomu zino nabagambye nti ebintu by'okusinza emyoyo buli muyimbi nagambye alina sitayiro ye era n'abasumba bangi balina sitayiro zaabwe waliwo omusumba omu alina sitayiro yakola bw'ati awandiika mu bbanga gw'okirabanga ekyokusaaga naye alina olulimi lwa communicatinga nalwo n'amala naga in Jesus' name be healed omusajja ono aperforminga miracles ezitali za bulijjo nga ziva wa sitaani awandiika mu bbanga obukodyo buneeno mwalaba engeri abaana gye bazannyangamu ku mikolo ginene gya promo egyatambula ebbanga eri emabegako nti ebyo ebintu bye bakola gw'okirabanga ekintu ekyokusaaga naye muganda wange si kyakusaaga ndi wano okubira abannayuganda omulanga ndi wano bakubira omulanga bannyabo ne bassebo muzuukuke musabe kubanga ekigenda okujja essaawa zino eno tekigenda kubeera kyangu mukama yandaze amataba gagenda kujja wekatali giri okutandika n'ogw'ekkumi gayinza okutuusa n'ogwokuna mumanyi January ebankuba kuva gwa 10 mpaka gwa 4 waliwo enkuba egenda okujja egenda kumala ng'ereese enjala egenda kumala ng'ereese okufa mu video obedda yonna gye twatandikidde nga tukola this is the message naam buli musabi yenna asabira eggwanga nalabye akasambattuka akagenda okugira eggwanga naye akasambattuko kano kagenda kugira nga kayita mu nkuba muzuukuke musabe emikolo gino gimulaba bakoze bali mu kwaniriza mizimu bali mu kwaniriza myoyo kutuyingira bali gala basanga emmeme zaffe nga nnafu awagenda okubeera watudde omutuukirivu tewagenda tuukawo mataba twetaaga mu ffenna abalaba vidiyo eno tusyalinga obubaka buno eno wabeerewo message etambula tusabire eggwanga bwe tunamala okutambuza message eno mugenda kulaba nga buli kimu kyekola kyokka waliwo akatyabaga kagenda okujja ng'ekigenda owonya akatyabaga kano eno gagenda kubeera maviiviigo gagenda kubeera maviivi gange nkugambye bino ebigambo biwulire kunze omanyi njagwera ebigambo by'obunnabbi ne mubiyita ebyokusaaga olw'okubanga gwe gy'oyagala bituukirire si gye bituukiririra naye nkugambye omwaka guno kiyinza n'otandika ogw'ekkumi amataba tekigenda kulwawo wabula kigenda kukendeera tugenda funa amataba temumanyi waki New World Order yasazeewo okukyusa Uganda capital city y'eggwanga bagitwale Nakasongola temumanyi lwaki New World Order yakisazeewo omulundi guno gwenkomyewo mukama ayina obubaka bungi bwa nti tugenda beera tubugabanako mukama bampeera omukisa nze Pastor Kango Enjoga Abdieri ekkanisa bagita Believers on the Local Ministries bw'oba onjagalako nkubirako ku simu yange eri 7792 300 779 300 412 enamba yange y'essimu ojja beera ontuuseeko oba osobola okunoonyezaako ku namba za channel eno basobola okuntuusaako bulungi nnyo nyini ddala mukama akumpeera omukisa nze ebyo ebigambo byange naye tosuula mu kyoto kyakusaba era ngenda kubeera by the way ngenda batematemera obaka bunene lwaki ekibuga kigenda Nakasongola omanyi kati abantu balowooza byakusaaga
New World Order Bya nabagamba eno 5G batanse n'okuta ennyimba za 5G ne birimu n'ennyimba luyita luto walabye omuntu wa Black gwe bakoseza mu luyimba olwo Eddie Kenzo gwe yakozeseza nalulabyeko. Okay, obadde otambula ni mwana mulezi amanyikidwako nga BNK 256. Munange ndowooza abali okusabira nnyo gonde maama Janet Kataha Museveni mwongere musaala olunaku lw'eggulo. Munange babadde kusaba nga bali mu kusabira maama aterere batugamba nti aterere ate balino. Anyway, musabire maama Janet Kataha Museveni go wasubscribinga ku UG Now TV. Wakola kyamaanyi ate gotana bakusubscribinga mukama akukwateko munange o subscribinge obadde otambula ni BNK 256 nkwagaliza byojagaliza. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.